endaato zirabako abantu bakupima kituufu kakati oba Tumwine abadde muganzi oba tabadde muganzi society tembuutu kyamazeemu nnyo amaanyi. But why as a political scientist? Yes. As a political scientist Tumwine mulangira teyajja mu bantu kati because he has not been making comments always ye lwabadde ajja ng'abeera controversial kuba tali gundi usual tali social. Yes tiye teyali socialized mulangira n'ennyumba ye era ogiraba zazimba tu si mugabuzi tabadde mugabuzi kakati omuntu atali mugabuzi ng'ali miini tafuna mikwano. But that is character. People have different characters. Yes. Especially abo members of the royal family bogera n'amaloboozi malala bakola batya, they are detached from the population. Gundi kakati that's gundi. Yes. Kakati gundi byakirangira akatamba echi yagalaje yes kakati obo omujaginga tomujaginga naki ne mu families not my brothers are known. Not all my brothers are known. Some are diplomats, some kakati if kakati mutemukiraba nti you judge gundi ono junior Mirundi niye bali abalala bali poli bekolera byabo nagwe nalabako ne faketi okuwogana kwange kuyinza okubanga kwa nyambi baali bamuganya okusoma masters junior omu ku badokita bange kubana linnyanga lyeri mugoba naye kati aŋŋambye bamuwadde alhamdulillah bwe mpogganya endowooza oli babadde tebamuwa lwalinnya n'okuwogana kuyamba bamuwadde nkubyekerere abaana bange mubamma byekerere bamuwadde bankubyekerere bamuwadde kayati that's one. So conduct y'omuntu nti not all of us nti abambaliriza abudi abambali depending on our background that is his personality which I don't want buli omwanya na mwako tu nze mbagamba ebintu era nja kusigala nga mbyogera nti mwakalaba abasawo bameka manya ba prominent politicians abe Kenya abafirira wano e Uganda. Makerere Mulago was started to be a hospital in East Africa. Mulago was shifted to Nairobi. Ate ekyokubi mbagamba nti mwakola ebintu mu short term nga bino bibanze nyiramu abo bawaiso. I can appeal to the international gundi gwe nibaku money travel ban. I have the influence. Influencing your media freedom. Is it a court ruling? Is it what? Nyinza okubunyaabunya mu ggwanga nga natambudde ne ŋŋenda naye nga bw'oli mu byakuzayi kaakati abantu abamu balina travel bans. Even if you have facilities in Britain tosobola gendayo naye nga byava kuki kukuba tiyagasi kuba abantu ba Bobi Wine abantu bali indicted lwa bintu ebyo nti in the process mweteekako ki because you don't know the international trend. Three, it is a challenge to the military. All the soldiers, everything is developed for the military. It is embarrassing and shameful for a general to die in a foreign country. Aga Khan, generals would be dying at either bomb or ombuya. It's a challenge to you. Umanyi, mulimu ebintu Katonda byaleeta. Nti bw'oba ine sowaani bbiri gwe ne mukyalawo ne mukyaza abagenyi bana ababiri ne basooka balya nammwe ne mulya. The following day, once you get money, you buy plates. It tells you that there is a need of plates. We learn from embarrassment. Many people will react according to embarrassment. Let me give you an example of Idi Amin. Idi Amin, okuleeta mpoma satellite yali ayagala okukuba ebweru ewa Fahad esimu ne bamugamba nti rais wa Kenya Jomo Kenyatta anazungumza na ndugu yake. The line is busy. Naganti chi
line kyali busy line eri busy Kenyatta ajogererako Amini yaleta mpoma satellite naye abeere nga sobola okukuba direct talina gyayita we develop according to setbacks ebintu ebisinga obungi tubikola as a response to a setback nti oyo omukazi Joyce Banda bamuwanawana abazungu ng'afuuse president transitional president Mutarika ng'afudde naddira ennyonyi n'agitunda presidential judge tizeera kizale ne bamuwaana aba agenda mu UN agenda n'asaba akameme Botswana ne bamugoba n'ategeera nti president must have the presidential jet. It is a setback that helps us. In political science, a setback is good. You learn how the rain is starting. What is one of them? Akubira abantu amasimu n'atuuka ku mugezi loyo omugezi twali kitegedde even me jembadde ngenda nga bakwekabibwa abayisisi gwomu gwe wayisa omugwe gwomu kasita tokolanga ekintu n'okiyitiriramu gwomu bwekwekenga mu unity government is government but an individual once you pursue somebody as an individual nova mukiri collective gundi oba okudde somebody kills you ndi abasajja babbi obutabo bwange nabawadde ate bakikola ndi ku base babukanyuzeewo bansaze nadde maze okulaba babukomezaawo nadde maze okulaba kabuli bbiri ezasamye mbasamye bave ku butabo bwange so a setback imagine I tell people nti wadde obwavu butukutte ne butukola butya naye omuntu yalibaddemu ayinamu emitwalo 10 oba 2 agali mu nnyumba naye abakazi webagasanga batwala ntwale kubanga omwana ayinza okubibwa olumba ekiro oba omusota ne gubojja omwana oba ki oba ayiikiddwa mazzi naye nga temuyina na sente zifuna wa sipeeso nga tewali sente zikolaki nga ne okumwadibiitinga wali toyina na mitwalo 10 gyoteka mu ddwaliro so a house must have kakati ekyo kasita mukituukako n'okiraba nti omusajja nga mukazi we yafa butamutwala mu ddwaliro ali olubuto olulala agenda ali mu ddwaliro. Let us learn from this embarrassment. Instead of buying sophisticated weapons, tanks and what, we must equip our hospitals. Tujja kufuna casualties ez'amaanyi nga tuzirasinga Nairobi. And what is embarrassing? There are two factors. One, when Museveni took over in 86, the ministries that received priority, Minister of Health, and at that time was in Namutta, Museveni yazigema unit, n'alwanyisa sirimu ne bamuyita naye okuvaleyo kwata akakazi kano akakazi ako anti obundi weyisa byagamba yuse kyogere yes kyogere nti avuma abantu but sibana gavuma ojerega oba njereka is one of mass communication. I'm asking you what went wrong in the Ministry of Health okubali bajijjamu lukwago atinga kituufu kyobo mwe mutirwa abantu organize people are running away from hospitals. Yes kakati mwe mulowooza there is a Canadian investor here mulaba yena gano obutambi bwesibo kuba wadde bamugana okumbambulookinga ne mumulaba naye mmwe mulowooza nti etteeka eryo erya organize muyinza oddiisa mu parliament nga baminisita ba health basigadde bebamu nga Minister of Health teri overhauled. People run away from hospitals. Yes. In fact, one of their proposals is nti baleme gamba kutunda bagambe donation. Kakati ebintu bikola mu ttaka lya Kabaka. Ettaka lya Kabaka teritundibwa. Ow'ekibanja aga nti mpadde muzzukulu wange. Naye tomanyi tayinza nti saagula. Kati donation itakubbe. Omusajja bajja mujjako ensigo bamuwe $5,000 bamugaye nti giteeke ku account bagisanguleko bagimubbeko. So it is a wider debate. But can we rectify what has gone wrong in the Ministry of Labour ng'alimu Labour mwali? Can we rectify what has gone gundi mu nga wali? Ndikakati tugeze singa President Museveni yagenza okulambula ku gundi oyo ku Tumwine Nairobi. Yes, Nairobi. Ng'agende wa mukwano gwe Ruto
Why are you here, Mr. Your Excellency? I came to see my friend. I have a to patient check on my general here. Yeah. So embarrassing. So embarrassing. Let us take advantage. Learn ye afudde. Kati judgment ya Katonda. Nimze Tamale banja bafudde. Uganda is becoming a cemetery. Shall we ever learn? Kizirisike omanyi kati abantu bwe bagamba nti omuntu alibweru batwala mirambo bakolereko sente kuba tebalaba yakomyewo buli agende takola ki. Yes, kakati what you have twalibaddemu ne sophisticated complex cases naye ogenda n'otunulira ekikwewunyisa nti eddwaliro lya Soloti lyalongoosezza abalongo abeebalinnyo. And what is painful, what is painful, ngenda bafulumiza amanya oba waiswa nzita kubanga that's my area. What if I start addressing rallies? What if I start writing books as I do? What if I sell CDs? Waiswa is never country successful man. Success everywhere nze kati kyenkola kyonna kitunda butunzi ekitegeeza agree as this as Mbuka has challenged you. If people watch these programs, you state what you want. Yeah. Kati ngenda kubawandikira ku Yesu. Most of the doctors you go to singa kati obuuza ba relatives beeri Tumwine ababadde naye bajja kuga nti most of the people in Aga Khan hospital are Ugandans. Yes, that is why true. are they running away here? Why don't they work from one ewaka? Era n'ekyo bannange era president alemezeeko omukazi ono achenji kubanga mulamu is a vote of no confidence. Names Tamale tebitandise ku mulembe gwa minisita ono kibaddewo era nedda bannange Diana kikulemye kwata ekirala kubanga nze mbabuulira nti oyinza n'okugwa kakati owulira if me kati nga bino ebyammwe bino poliisi eguze ekyuma kuva mu Mwisirayiri abayisirairi bonna babalisa damiso nebakuba nebateeka ku ttaka nebafuna ne beexperts ku America ku Chinese embassy ku ttaka idite waliwo omusajja abayisirairi bamukolera jacket wangamba bwe repairinga mu mukwata simukwata ali mu jacket y'abayisirairi miso temukwata omufuna abachina tebajja wano miso nebakuba nebateeka ku ttaka tebadda ku zoom miso nebakuba nebateeka ku ttaka bino byabwerere. Instead of wasting this money mu training ba forensic experts. The Israelis can help you to train forensic experts aboogeze embeera tikakati luuku omusajja ono bakugambye manye bukedde ye source ya criminality nti bakugambye nti omusajja abadde ava emityana mu lumbe afiiridde ku nnyonyi kakati postmortem report ye yali kulaze n'ekigenda kuggwera awo ayinza okubanga anxiety ayinza okuba yavudde yali disappointed ng'ennyumba ye gye yasanga nga bamuzimbidde teriyo badde bamuwa bifaananyi ayinza okuba nga ayina information gye yafunye ayinza okuba nga eri yewavudde amawulire ebyo byonna bafureziki yenaga nti muganda nga enja mukolera awo mu security awokola awo kasali nkwasa awo nti Onyango namulabye Onyango naye ne enanga nawolovu ajja kuberekera ekkovu kubanga bwotuma nawolovu ng'ekkovu liruddeyo kagala kankubuli baalaze kibuuka nti akubye omwana era nekibeera widely publicized waliwo akawola ke nalabye ku puroguramu ya Lwamukaaga nga kambadde ndabadabwe feesi emunyerega nti bane kapa eyiddeko oludda olumu ayina ekirenzi nakyo kiri awo biwogana buwoga njiri bavuma kibuuka nebaga no, we are talking about mistreatment of children. Torturing of children. Kibuuka ayinza okuba nga teyabaddewo nga batochalinga omwana kubanga yabaddewo. Let us assume. Why does you are talking about a living mwana, but what happened ku mwana gwe basalako omutwe baguletere speaker? What happened? You are talking to a tortured one. Waliwo yafa naye gwe basalako obulamu. How did it? Kati, are you interested in baana
oba you are talking about Kibuuka because of prominence. Mwagala kumukkakanya. Ati kyembuuza ku bombi ono aliwo omuganda akuga nti eyalifudde bw'alemala weebaza Katonda ono ye bamutokyalinze newaali eyasalibwako omutwe ne bagutwala ewakadaga nga teryakyogera aliwa omwana ono eyayitanga abawala ku yintaneti n'abatta n'abookya n'abatuliringamu obwongo. How has the case progressed? Onyango before fe twamukutte era Kibuuka tumunoonyere Onyango, let us solve the old case. I want Onyango when he comes back to tell us the progress of this guy omwana gubasalako omutwe. In fact kambabuulire ne bakadaga nabo balimba oba bali religious nnyo kubanga let me tell you what if kuba the plan was ekyayamba kadaga kyali kimu omwana yajja abuuza muntu yasanga taliiwo but according to miso files gyeyali tumanyiyo omwana bwe yajja abuuza ekitereke wekyalina okuyingira and how was it wrapped nga gift it was intended okugiteeka mu mmotoka ya kadaga. It would have been, Kadaga would have been impounded on the way. Omwana bamuyina nti yantumye muletera omutwe gw'omuntu. Where would Kadaga be now? Kakati gwe Kadaga ekyo kiwonyi naye why don't you pursue ogolere obufu bw'ensonga era nabaga nti bokedde empateka gy'abadde awandiikamu nga ayagala kudwaziginga ono omukazi omugole yafiiridde ku mbaga nembagamba ask one thing marine experts kasobaako essaawa oba metallic oba empeta tokomawo todda kuba bino byoga nti ejjeego lyamukubye ebyo nobody witness is in shock but what is known nti omwana wo bwagwa mu kintu olirayikira okukolaki kituufu nti emmotoka yatta pinto lwaki yategwa okulukuka nayagala agikwate obwongo kibukolaki even etwera obwongo bw'omuntu reacts. This is why nti omuntu gwe basse gwe batemye nga amaze okufa ne atemeddwawula tubawulira ku bino nti ateekayo bwati naye olaba engalo ngono omusajja yali ayimiridde bwati mbuyetuzeyenyaga alwanira essajja ne liveemulako ebyo nno byebibaluma ebyo byebibaluma nti I expose you. No, I'm challenging you to get people of my caliber. When you are coming to brief people, employ a person of my caliber. I'm helping you. Always think, omusajja agamba mulema yanyumiza nangamba kati yafa yali minister of finance nagende wa president amutwalire budget abali awo nga ne mayanja nkanjaze yali agide mulema yanga nti akasajja kakunya budget yange era pechi wali mayanja nkanji yafuka minister of finance yanga nti akasajja olumbe jikaba nikagenda kakunya budget yange nikajikunya bamwe bituli yonna nitulanga omusiru munyima yanga nkanji yasoma diguri 3 muemu yaweebwanga baana bagezi bokka at that time mayanja nkanji was highly intelligent. Yali mugezi nnyo nabuma yanja but abuma yanja was just obwongo bwe tebwali reflected mugo yazanya nnyo yafuna nnyo ekyejo n'abuzanyiramu but me am tickling your mind nti is not only me walala bangi abategeera society etegeera oba mu mmotoka ng'omanye okuvuga emmotoka we basiba naawe osiba oba ovuga avuga kati mwe muli buli lwe mujja okukola comment nti nze nkubuuza nti bw'oba ogenda okugaba miliyoni ya sente mu Paris model ng'emitwalo 3 abeero si bagibba n'osigaza 7 mwe mutubuulire bizinensi kyekolebwa emitwalo 7 ngegenda kuza sente mu myezi 3. Somebody told me I have access to people access me omusajja nga nti nkubuulire nze ndi bwebusenyi twewola lwolezo obusa ne tuziteeka mu nnimiro naye obusa butekinga time
okubeera used by fertilizer amatooke gagejje nti mu myezi 3 baba bakomyewo n'obusa bukyakalidde kuki obusa obutannavunda neewala sente gula busa kubuteeka mu matooke obusa bwe tebunnavunda bukole gundi ng'ate bakimyero ekitegeeza muyina okugjamu longo term what are you going to do longo term gundi abaganda baga nti andawone bwavu asubula magina ansuwa byatika naye ate amagye amafumbe gakolaki gugasigala. We are not bad people no but we want to add on because we are knowledgeable nti boda buli kyemukola kyonna kibalemye toyinza kubala boda nga waliwo eziyingira ekitegeeza olina kusooka kuzimala gyezikola ki sooka okugaleri gyeziva toyinza kumala kujjako omwana wa boda n'omusasula PSV n'omusasula buli kimu noga tezijja kukola mu kibuga akolebwa. Why don't you state nti mu planning y'ekibuga tiye mu myaka 2 okuva kati tewagenda kubeera nga tweyambisa bodas era nze ngenda nituya flyovers nembagamba timujja kulaba ababoda abaziwalulirako waggulu mulinde mulabe amuteringiyo ajjajetika amanye nti asalawaawo owa bodaboda siye mubi owa bodaboda available business gyasobola okukola mu bukadde obusatu yeki ate abadde ali awo n'abanene ne bazireeta ekitegeeza nabo balowooza nga ye kati azerizaati nezifulootinga. Son of the issue nti Margaret Thatcher yalwana ne ba gundi coal miners n'abaga nti no the time of for coal has ended tulina genda muki mu clean energy naye kakati gwe ogamba tubaga nti baweza amanda president yawera amanda mu barakisi baali bedimbi nga bafumbisangu ekitegeeza okuwera amanda oyina okuba otegedde nti oyina another source of which kino kyekola kyokka nti saluuni bwe zajja okyalaba oba basala emiti saluuni zakolaki ono mugisa owawoota bwe yaleeta kirini woota mu ggwanga lyonna kolera akyatta abantu fulani zimukabala teziriimu naye lwakikolera takyatta bantu obuveera okyabulabamu obutundu obwobuveera obulaba omusajja bwe yajja yasanga lwenzi olimirira owoota nga kali kamu bwekati yakajja mu Seraton kakati everybody amazzi mayitirivu ndaba negibalanga ngono simanyi mumikyo eyali mwedda naye azina olwole mulaba nga alanga amazzi azina Uganda yawangula so my role is to tickle your mind ate ebiseera ebisinga nyamba ba gavumenti ebiseera ebisinga obungi I help you to explain ebintu byammwe ebyo nze sigenda kusimba layini ya miliyoni naye nkubulira nenkugamba nti abaana ba booda abo twabawula booda luli byaluhanga naziwola nnyo abantu naye abaana ba booda abo baali batukubya akalulu ku Besigye nga bagamba Besigye bwawangula natubanja zize mukube mukyebini akalulu Besigye tegenda tubanja kayenda bano bebaga tujja kubasiba mwina amakomera ameka abye miliyoni munamusibirawo ekitegeeza ekyokusiba abantu si Yesu ng'ababye ennyingi temubasibye that's not an issue ekyokusiba abantu si Yesu Yesu ebyegi kubagamba ti sente zo zijja gwe muki mu bwavu naye nga naawe ekyomugamba bwekiri nti ekidomola kya walagi oyo wemiliyoni w'emitwalo 7 agula mu kidomola kya walagi ate zisubula amanda ensawo mmeka ku mitwalo 7 nga asatu bagala ensawo katoli ku mitwalo 10 I want somebody to tell me on the village if he gets 700,000 shillings emitwalo 7 kyasobola okukola mu kiriwo kusubula nakati bugga ate bwamusubula omungi adiba ate bakasoma abajjawo this is study listen to us komu muyinza okubanga mubikolerwa politics naye nze mba mmanyi ti at the end of the day mujja kunoonya akalulu nga babawola sente bemwawola sente bazibbi baagala mugende kituufu nga balina bakuba muleme kuba banja nti okuwona ebbanja okimanyi
tumukuba musajja agende agende kakati uli yo mirundi byayogera kakati mirundi byayogera bayinjira gwe omusajja wakuleetera sente oba alese emitwalo 10 oba alese muzirete tuzirye naye yennyini yakimanyi ye Museveni byakola akozesa ezo yakozesa ezo ye byakola ebyo yetamanyi emitwalo 7 mwajimpa gyakukolaki emitwalo 7 gyali gikolaki mugenda obalaba bwe babaleeta ab'emitwalo 7 abasalidde sukulu fiisi z'abaana ab'emitwalo 7 abazinywedde mugenda obalaba bwe babaleeta magezi badduka mulinde mulabe Mzee Tamale juzi olwo ngolwanira ensonga y'obutonde bw'ensi era nakuza okwagala nnyo okulwanira nnyo obutonde bw'ensi n'ennema yakuwulidde n'esitulengu n'eyingira Lubigi n'egwamu abantu naye bwe kibanga Lubigi bagoba abawejjere ne balekamu abanene abalina zi factory ne kibanga n'entobazi Lubigi yokka gye baconcentratinzeeko lwaki abantu tebagenda yeewala entobazi nnyingi let me tell you babadde tebagoba ba mu Lubigi ekibawemula omukazi ono yabadde alina obunankani yabadde bina national ID yabadde tajeti number plate C national ID bade balwanagana banene bazze kwata leka Mzee Tamale kati omukazi balwanagana ne baani omukazi babadde bamumanyi mu ntalo zaabwe ze balwana bayagadde kwembala singoolo kakati gwe omukazi yazijjeewa era akabakadde kakubyeko ng'azitunuddeko bwati nga nyingi ziri awo yazijjeewa. This would be breakthrough. Kituufu tekyogerwako kisirise very silent. Yes. The target was not to help Lubigi. The target was this woman. Yada ina places zebidduka nga alina passports. Yes. Alina national ID. Onyango, do you see excitement in the police? Have you seen omuntu gwe bakutte nezo national identity card zonna nazikola mu bwali? Are you seeing any excitement in the police? No. Bali babadde batwala twalwa wakati olwavudde mwero ogundi zirwavudde waddewo ekyekuswa era ekiterisi yo ti bakozesa abantu oyo mugezi oyo omusajja mugezi mu intelligence batukanga nti man like me kandi mugezi ngenda okulya enguzi toziwa balamu ali controversy balamu amanyiddwa mu kutuusa ssente kati ze bw'oba mpa ssente eza balamu sizirya kubanga balamu bw'ona omwogera bajaga nti yes balamu oyo amanyikiddwa mu kutambuza ssente olya za bbajjo omuntu azze okuwa enguzi ssente azikwasa akawusigaalo kati mu kooti obugamba omusajja nomugamba nti of all people I trust, if I really wanted to get a bribe, would I entrust that bribe with my house girl? Omulamuzi takkiriza. Kituufu. Era mwanange kyekiri kyembadde mbalekeddeyo ti mu myaka gy'enkaaga omulamuzi yayagala okugoba mukyala we badivorcinge. Banne ne bamugamba ku benchi nti omukazi agenda kwembalasinga. Yes, yenda kugambye nti empande emu okulwanyisa omuntu omutono n'otamuvaako. Kakati ye n'asaba divorce nti mukazi wange namukwata n'omupakasi njagala divorce mukazi mwenzi. Omukazi yajja mu kooti naga nti balamuzi mmwe oyo mulamuzi munnamu tagula mmere waka taweerera baana tanyambaza omupakasi ono yakola buli kimu. Bamugaa nti ate oba tosobola kulabirira makaago ate ku benchi okolako ki? Ended up losing. Never fight a small man. Never fight endlessly a person. Akuleetera ekizibu. Omuhikirwa wa Tooro Kijana Ngoma gwali omumanyi. Kijana Ngoma yali mulema. Babeera ne kapere benywera walakiwa. Bwe yatamiranga n'avuma omuhikirwa. Laba bwamutta. Amwebasiza bbanga kyeruzira. Wasted. Kituufu. Ekuripo. Who believe in Kijana Ngoma's good? Kijana Ngoma. Who are believing him? Yakali kasajja kalema kaberanga negundi kaberanga n'omusajja nga bamuyita kapere kenywera walagiwako wekamala ng'okunywa ne kavuma omuhikirwa laba bwawo bali yakitinga kamwebasayo emyaka emeka yebaseeyo nno ebbanga eriwo and has never recovered. Kituufu. Kakati wuno balonze eki
ndabye oyazo ekyabadde mu Lubigi babaddewo ntalo zabadde endala issue eri wali ku national ID awe wali. Do you see the police excited about a woman, an innocent woman who was arrested with national IDs, passports, number plates? Yes. Era tebiri nyo nemolo tebiri mu bukedde yabirimu yekka kubanga ezo ntalo za mu police. Ntalo za munda. The target was not to clean that area. The target was that woman. Era baneti bamubuuliddeko nti dduka nti waliwo ekijja. Waliwo ekijja. That was ekyo kyokka. Because bwe bakkiriza abantu ne babawa ssente ne bajjamu bwe bamala okujjamu bagenda batuusa okuharvestinga ne bajja ne babagoba naye singa bajjako ewaffe abasajja golole ne yeefuula. Yes. Mulina lutobazi ki? Singa gajjako ewaffe ne gatema ebintu byaba lole neegira eki ne gafaawo omukaaga. You see, ne bagamba nti mu problemu yammwe eri bweti. You are not planning permanently. You are using fire brigade methods. Nti abasajja ab'omu Lubigi batandikawo stage y'emityana mpola nga buli omu alaba. Yes. Kakati babadde batundirawo emiyembe batundirawo eki batundirawo eki. In the meantime bayiwa ttaka. In the meantime bayiwa ki? Bayiwa ttaka. Kakati where are you going to put them? Abavudde awo. Yes. Naye nga ffe ekintu omuntu kyatazimbira ku nnyumba ye garage ne perimeter wall. Naye omusajja ekisenge ky'abaana kibeeramu. Kakati mwe nabagamba nti the black revolt of 1200 AD in England yayamba Abangereza nti abantu baava mu byalo ne bajja mu bibuga olwa industrial revolution. Bwe batuuka mu bibuga ne baleeta etteeka balita the vagabond law. Etteeka lya kireereesi vagalanda bamukutte vagalanda nti ajja mu kibuga alina okuba ng'akola ki. Kakati mmwe ekyammwe tekitegeerekeka. You have chased away people from their bibanja ne mubibba. Bazze mu kibuga. Ate nabo mu kibuga nabo mubakwata. Ekitegeeza kati mmwe black revolt awo egenda okuva. Nze tamalireka naawe. Anti yenkubuulira. Black revolt eyammwe egenda kuvaawo. Nti mmwe temulina we mubateeka. Eka bamugobyeyo ejja badalina jazo ne bamugobyeyo kati aganaga. Kye nabagambye ejjo nti omwana ono alina obutunda bwe ayina embizi zazirunda ayina enkoko ze bo ne bwe babeera mu gulupu baagala ekintu kimu bibiri oba bisatu. One, before embizi zino zitandika okuzaala emmere gye zirya ogirina onoozijjanjaba nga zirwadde. Between now and harvest kyekiruma omuvubuka. Kituufu. Nti swine bwazikwata ani ekitegeeza if this man had a bank oba lulo oba giyite ki esobola okutereka ssente ng'emuyamba okutuuka ku production emirundi ng'esatu ne bamuta kati gwewootuuse aba ayimiridde oyimiridde. Yes. Kakati tu ono ow'obutunda yeetaaga bagamba omwana bakyogera eryantunda ti omwana era bamulaka ku TV nyingi nnyo ng'aga nti obutunda bwe babutemye. I had rumors nti eyabwetemera omwana mwennyini nti yali alowooza ne Museveni ajja muwa ssente but amabanja nti gamuli mu bulabu. Yali alimye obutunda bwe bunene nnyo abulaba buggwawo talina ddagala likola ki bifuuyira. bwe baga nti mugende mulimu ekolooza kyangu kiki kyo kyalima ekitaliko bigimusa byonna bya bbeeyi kati. Ennyaanya abo abalima ennyaanya abo abazeeta ku loole kati bamanyi n'okuluma nti kati yagenda gwindi gyalimira naye akubuulye kosti gyateekamu mu nnyaanya okuzituusa wano n'abakozi bakozesa. This is the puzzle. Unless you solve that puzzle nti yonna west nabaga nti omusawo omuganda tasobola kugamba tigenda ondeetera ennyaanya eyadibira mu owino ezo nyingi. Kituufu. Kasooli bwemutika kulola omujja ejjinja omuleeta omuowino akusala. Why? Okupulizaapinga tetukiyina nti nakasero market yali badde ng'eri mu refrigeration system
naye ennyanja bazigirako okuva emu bazituddeko kati ezifootose bakazi abagula emmere bebakolaki bebazigula be baali baliisamu abagoba mu kibuga kati nkubulira tikati awo black rivot eyammwe wegenda okuva black rivot wemutagikolerere mbaasa ensuwa nti abantu bali mu byalo basigalayo banaga tebafa ku bukulembeze wabula emirimu gyabwe obukulembeze babulekera abantu batono nnyo okugamba tunuulira mu disipulini y'omulumbe oba ku mbaga oluwombo lw'abako ne bwe luva mu kibwimbo ky'abako ne lugwa balubaddiza kituufu abantu bano bamanyi pawa nti kyamani weroswani atigomya ekyalo paka okulonda lekulibaawo bamumi bwagenda mu saluuni mukaceya gwe basooka okukolako they allocate you power not everybody has power ekitegeeza wano isu si power you don't need to accommodate people bonna ne babeera baminisita bonna ne babeera baminisita 10 we are buying peace abaana bano abato bo baagala kwekolera kituufu nabagamba nti oyo deputy speaker ekyamujja mu FDC yabula sente zimutambuza natambuza ebigere najja mu kibuga nabagamba mbatadde bakafuzi bapawa baani yes a decision bwe tubadde ffe betubadde nabo bamuwanga baani for us we move very conscious kubanze manyi who pays the paper controls you how come nti wajja mu parliament ng'oli vibrant nozimbe ekitegezo nyina bakolera abakuleeta mbasuulirawo omubiri alina abamuleeta tojja kubeera waggulako yes so that's ekyo ffe kyetubeeramu nti ebintu byammwe ffe tubibagamba naye temutwagala you don't want to listen to us ate nga is not nze tikineewuunyisa if you go today to my mother nomugaa nti mirundi afudde akubuuza nti ani amubise naye nga bayibuli yagamba you don't need nobody wants to hear bad news tikiriyo the first question you ask ani amubise ani amugamba bamulagira ani kakati byetubagamba bino you don't want to hear them naye nga tegee mazima era sirimu bwe yaluma abantu ekikomo olwakiteekangako nebadduka tebagala biwulira redi ezimu teziteekako birango byabafu ebirango byabafu izi CBS monopoly younger people don't want to hear about oyo gundi oyo yayimba oluyimba oyo gundi oyo agamba simanyi gundi ono omuvuka nabalabye ejjombo babeeripieko abayimbi babyeripieko simanyi ono asitudde ono nakoze ekikati nga nze omusajja nerijjako sikusabula oluyi nazo ninyirire bamwite batya ono omuvubuka omumpi waali yayimba ti zange lwagana lutalo oluyimba lwagana okutonda nobody wants to be reminded about it. And the fact is, it's only in Uganda where you see coffins displayed. In Uganda only? It's only in Uganda where you see coffins displayed. People don't want to see death. Tebagala jira bako. Kituufu. It's something you don't need to tell people about. Kakati mind y'omuntu yo naturally. Tebagala era nabagende wa Museveni babagamba. Abo ba Mirundi temubatwala abo bajja kubuusa omusajja ebyo ba Mirundi beboogera sibya ayagala okuwulira kumujja muki mu mundu abalijja baasi egendera okulaba Museveni n'ekiwandikala disi yakiwandika nakisoma abeerawo so the president ends up getting nothing tafuna mazima waliwo bamukwatako wano wansi toyitira tebabatwala. Those people who would give Museveni information from the Babus, when you are going to have a delegation, ngeva mu kitundu ogende wa president bakulage how they select oyinza okusanga abeera ali mu benyini ababanonyeza akabi babaleseeyo bamanyi bagenda kubuulira Museveni ekituufu. I know to the way you are fighting me njimanyi but I'm prepared for battle. I have been fighting for 10 years and I have the costs tuzita costs battle costs za myaka emirala 10 and 2 if you push me to the wall you will see me in exile.
naye kyendi bakola kwolwo omusajja bamuyita samusoni samusoni bamuta ne bamuzanyirako we bamugjamu amaaso ne bamuteekaawo koza embiiri zo naye beyatta kwolwo yali tabattanga munegendere samusoni beyatta kwolwo abadde mu kumuzanyisa ng'enviiri zimera beyatta kwolwo muli balokole musoma bayibuli samusoni beyatta kwolwo yali tabattanga muntakuletakule samusoni beyatta kwolwo yali tabattangako gwe muntigetugenda kubanga tusukawo naye mu ddakiika obusigaddeyo nga bunabusa waliwo ensonga ezibadde zirimu mala owa yavudde ama nti ebyamutuula president alina right era yamuteekawo oluvuvumo olulala nyina agala joyi kabasi akomewo adde muleirwe ensonga waki president atandise okuba nti ekyono omuwala nti omuwala ezo parastatus president azinako obuyinza naye okumanya abasajja bano obwongo bunafu how can you give an air ticket and accommodation to a man who failed nemumuyitaawo obujulizi muleya yali CEO kiraga kikyo kuba nti mukomyawo n'omuntu era mbw anyigo what is happening is the girl is only unfortunate they want okugula ennyonyi empya tu Museveni alina ekizibu kyagabira abantu if you tell this girl that make Uganda Airlines profitable ajja kukwata ku kago eriko bannanyiniyo yes ebintu bya Museveni ebimu teweetaaga gendayo no teweetaaga gendayo yakusindikayo abali mu kago bwe basindika owemiwebati ate bakuba alaba kati oyo alina abakago reducing the kage to get revenue kage gena kumuyitawa so that's what times Omubiri reluctant to join nza agenda mu government ya Museveni jolaga ogenda mu ntalo oyo mukuba lwebyo bino byonna byokoleta ye yakola nono luyimba amukoba kagina titainiyatasobozibamukagina atuulamu n'olwaliro era eyo bagijjira kagina yagoba abaganda 7 tibasuma oba ekigambo basuma kyaluganda omusajja ne bamuwa $5,000 agenda akebere kampuni ezo ezatubba ekatosi teyagenda yalya $5,000 muyinula mwali so these people tebakukuba nti bakukuba lwaki and you see ono omwana mulekwa taata we yani oyo gundi yali musajja wa DP president omukulembeze alagirwa okulabirwa bamulekwa ne bannamwana kituufu I continue supporting the girl is a daughter of an orphan simubi kakati bakabasa ekibye ekyo naye kabasi gwatawumula ne bakabasi should be told this is young kabasi obadde mu buli kifo kituufu naye me nti a former minister I now want to be nti era yenyigiwo niye mwabatakutamu abaaki bawumuleko I cannot be an RDC. I cannot be an advisor. No. I cannot be a minister of state. No. Ne ministry ezimu nzigana. Nkuze kituufu wakidwana n'abaana entalo eza buli kaseera bankube mumawuli nyinza okujjana enyondo nenkwasa omutwe tukubaga ne mu cabinet nze mayindi yange yagala ssente kwekolera sebikulu nti onkube mawulire paka buseeka bwe yankuba n'abaana bange gye bafumbirwa nawo timuyise mawulire sie bamukebera omutwe nenkukwatako obusenga gwe nekkulubya omwattirawo mu kakati nze ebintu byabwe bisibyagala naye nze neewuunya omukazi aliiga oyo nti era okyayagala odde okulya omanyi beekibi ekibaliko nti status bagijjamu ebyo kase ekikubo ye MP ono omuwala wa Buteesa MP kakati ate ndozaalya kati yetalabawo alina okubeerako nenamba plate bajja kubasiba mbwekambabuule omusajja bamwyitanga engineer Abraham Waligo yali minister mu government ya Obote 1 n'abeera minister mu government ya Obote 2 n'abeera prime minister mu mulembe gwani ogwa Okero Lutwa laba obutawumula akamiro bano bamuwa okulya Uganda Cargo bagikwata Yugoslavia ng'etutte ebyokulwanya he was arrested at 70 lwa kamiro butakuta bamanyira bya bwerere asimba ekisuti ky'amafuta akoze all the people gawe
nedaka abasinedde ofunye ekimala lambula lera kubazukulu bonamwe abagambye go away tukuze come back another day yes mukuze mulere kubazukulu bammwe muleme kubeera nga nkoze bamala okufiira ku nte mukuze ofunye obadde legal officer yatwala amakutiya ga sente ku byabasajja balaba yafuna sente kabasi nabeera mu kakati bwe yakulyako ministry number kakati ate okubire katumba amala atakuyite mu meeting akawala akatonga kannaabakooba kakati nze nga mirundi nga nyimi ndi ku board oba yalandikomi n'abakooba ayingire nange nsituke mama nesejjembe yange sigenda kubanga nsukko byetwalya ebyasigalira bya musaayi muto twalya mukkirize waliko ofunye ebifo bingi kati start writing a books retire nibajja kusiba abaana osumagira booti bakona muzeeyi bwato wayogedde abakulu mubeeko gye mudda naffe abato twegazanyeeko okuda kusomero kutuuse abazadde mbakwiza okuba nti muddamu okuba nti bannaye muteeketeeka abaana badde musate naawe yenna alina obuzibu era tubadde nga twogera muzeeyi Tamale akyaliwo aba alina ebizibu byamu ensonga enmusaba okuba nti mweza message enamba mukyagirina bulungi eyange taliki nkata 0701 mbuga amazeemu ekigo mbuga abagambye right to me what this man should not talk about and what he should talk about in clear terms kale tusigana kujja kwa wakubiri mzee Tamale kirange tukiragala sawa nawe isowampona era mugambi amugeti omusajja nali mulinze mwase ngekiro bwe nabadde ninze balabu badde bamumbudde bwalina gye sente balabu nadde mulinze benyondo nazo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.